mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe munnaffe yambuuzizza ku nsonga y'akatanga. Ensonga eyo ey'okusiba akatanga mu nnyumba ku mulyango waggulu mu kamooli oba mu bizinensi yo olina kusiba mu katanga ako. Naye akatanga k'olina okusiba mu kusooka, akatanga ako kalungi nnyo ekyamazima. Akatanga osobola okunaaba ku bikola by'akatanga birungi nnyo, bisobola okubeera nga bikutangira obutafuna ebyo ebitali birungi ng'obadde olina gy'ogenda okutambulamuko. Osobola okunaaba ebikola by'akatanga. Ekirala osobola okufuna akatanga kennyini ako n'okasibako mu nnyumba yo waggulu mu kamooli oba mu bizinensi yo. Bizinensi eno ogibere ng'ogitangira obutafuna ebyo ebitali birungi, era obeera olina okwogera ogamba nti kano katanga njagala katangira ebyo byonna ebitali birungi bireme kuyingira mu bizinensi yange. Ntangira abalogo, ntangira abasezi, ntangira abalabe, ntangira emyoyo emibi gireme kuyingira mu bizinensi yange. Bw'otyo era n'ewakaawo bw'otyo bw'oyogera nti kano katanga ntangira buli kikyamu kyonna, empewo embi, emyoyo emibi, amayembe, emizimu, byonna mbitangira bireme kuyingira mu nnyumba yange eno, bireme kusumbuwa abantu bange. Ntangira buli kintu kyonna ekitambulira mu mpewo ekitali kirungi kireme kuyingira mu nnyumba yange eno. Akatanga olina kukozesa katanga kennyini ekibala, naye tofuna kanene nga bwe kali, nedda. Kati gwe w'ennyumba funa omulandira gw'akatanga, ofune n'akatanga ekibala, naye funa akatanga nga kakyali kato. Beera ng'olabiriza bw'olaba ebimuli nga bitaddeko nga ku katanga kataddeko ebimuli, fuba okulaba ng'ofuna akatanga nga kaakava mu kimuli, nga katono nnyo, nga kakyali ka bbebi, kakyali kato nnyo nga kaakava mu kimuli k'oba ofuna. Kati bw'ofuna akatanga ako ofunireko n'omulandira era ogw'akatanga. Kati akatanga ako kaanike kakale bulungi, kaba katono nnyo. Bw'omala okukafuna kagatte n'omulandira gwennyini, bisibire wamu akatuttwa, kajja kuba katono nnyo. Osobola okukayingiza mu kamooli, mu katuli ka kamooli kaba kajjamu bulungi nnyo, oba funa w'okayingiza, naye ekikulu kya byonna kateeke mu mulyango oguyingira mu nnyumba yo, oba waggulu mu kamooli gwe yiiya w'oba okateeka. Tokozesa katundu k'akatanga, nedda, kafune nga kalamba. Funa nga kaakava mu kimuli nga kakyali katono, k'oba okaza bulungi nga kalamba, ogateeka akalandira, bisibe bulungi, biwanike waggulu mu kamooli mu mulyango ogwo oguyingira mu nnyumba. Obeere ng'oyogera nga bwe njogedde, kigenda kuyambako okutangira ebyo byonna ebitali birungi bireme kuyingira wakaawo oba mu bizinensi yo. Kwegamba okateeka mu bizinensi yo, osobola n'okukateeka n'ewaka, n'okola bw'otyo kijja kuyamba. Kakatanga kalungi nnyo nnyo nnyo. Bw'otyo bw'oba okola. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.